Mukama yeebazibwe. Sawa yakudda mu birooto. Katusabe tutandikirewo. Mukama tatumiza bitesika, twagala okwebaza olwakadde kano kuba ngenda okuba nga nzivuunula ebirooto bino. Nkola omwe mutukuvu jangu otukulembere nga ngenda okuvuunula ebirooto bino mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Tandise nani ono? Tekuli nyagambye, today I'm the first. Please reply to me also. I dreamt when I was cleaning my parents' bedroom when it was having a lot of shoes under the bed, so disorganized, and after my primary teacher was in the window asking me to buy shoes for my dad. Onagambye yalose ekirooto, situmutegedde. Yalose ekirooto nga ali mu kuyonja ekitanda ekisenge ky'abazadde be, my parents bedroom. Okay, wabadde engatto nnyingi wansi w'ekitanda. Kakati naye nga ekitanda kiri disorganized. Bwe yamaze n'alengera ticca we wa primary ng'amugamba agulire taata we engatto. Ticca kati akuyigiriza n'ekyokukola, akusomesa. Bega mplementi byakumala tewabikwata. Anyway, ekyoto kino kitegeeza mukwano kubanga osabira famire yo, taata wo, maama wo ne baganda bo. Yes, kati beera ng'obasabira, beera ng'oweegayirira Katonda. Most of the times kasita biyingiramu ekisenge wabeerawo omubi waba alumbya. Olaba n'abantu bakadde already bakulu, naye omubi asobola okudisorganizinga amaka. So beera nga weegayirira ku lwa nnyumba y'ewammwe. Engatto ennyingi ge magenda ag'abantu abangi abali wansi w'abantu bano, gwe ne baganda babalala n'abantu bonna bava mu nnyumba eno. Engatto ennyingi zolabye wansi w'ekitanda. So beera ng'osabira ennyumba y'ewammwe, beera ng'osabira famire y'ewammwe, sabira muzeeyi ne baganda bo specifically. Osabe Mukama Katonda nga weegayirira, ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe. Osabire amagenda gammwe mwenna, ate bamuzeeyi bo basabire okubanga Mukama ayongera obanyweza mu bumu n'okubawangaaliza ddala. Nalukwago Agnes. When you dream when you are wearing gomesi color ya cream and green, what does it mean? Kota ngo yambadde gomasi cream ne green kala ezo, abuze ekirooto kitegeeza kimukwano gwena gano gabeera magenda ga bufumbo, kwanjula bufumbo obutukuvu, kuyingira bufumbo obutukuvu. Okay, gabeera magenda akuyingira bufumbo butukuvu. Kakati okulota ng'obyambadde bulungi, Mukama bakulaga oli magenda gera. Esaala gy'olina okuba ng'osaba yeeyo ng'otadde wansi omutwe, ebigere biri mu bbanga. Abo Mukama Katonda agenda nabikkula magenda gama ate ne mudda mu kwebaka, ne mukuba otulo ne muyitwako buli kaseera. So Mukama bakulaga magenda go, you have to go for it. Yes, you have to run. Kakati sokulota ekyoto kino ng'olaba yambadde gomasi nga toli mu ngatto. Mukama bakulaga magenda g'obufumbo toyina, naddala ng'oli mu relationship n'omuntu n'olota ekyoto ng'ekyo, oli mu gomasi onyumye bulungi naye nga toli mu ngatto. Oyo omuntu oyo mukwano gwange ddamu obuuze Mukama bulungi. Wandibanga amagenda g'obufumbo bayinza okuba nga awo tewali. So kisinziira ekyoto kino n'ebirala bizzeeko, naye nga gyena kiba ki-attached ku bufumbo. Ono Mise Naira Comfort. Praise God, I dreamed my boss lady cutting off my hair and taking it towards the bush. It was the booth with other people, and it seems she had a bad aim with my hair. After realizing that I have seen her, then tried to hide my hair in her palm. But in the dream, I ended up removing my hair from her hand. Before this dream, my boss told me she lost my passport, but she's trying to find out it
and my contract is done and I wanted to renew. Okay. Sister Felix Kiroto ng'alaba bosi bamusazeeko enviiri nga azitwala mu nsiko. Kakati ate n'agamba ng'alina abantu abalala nga kirabika yabadde alina ekigendererwa ekibi ku kyenviiri ekyo, nga yagenza okulaba nga azikutte mu mukono gwe enviiri omukazi ono ng'alina z'akutte mu ngalo ze, n'agezaako okuzimuggyamu mu kibatu kye. Omukazi abadde akikweka naye agambye yakomekkereza nga azimuggyeemu mu kibatu kye. Agambye ekyoto kino tekinnapaawo, boosi wajja n'amugamba passport ye yabula, agezaako okulaba ng'aginoonya. Sister Ffe ayagala kuddamu kuzza bujja contract ye yeyongereyo. So ekyoto kino kitegeeza ki? Ekyoto kino kitegeeza mukwano wange boosi wo Mukama akulaga omutima gwe. Manyi abaana b'abantu basobola okwekweka n'ekituufu kiri nti Mukama Katonda amanyi emitima gy'abantu, ebikula emitima gy'abantu. So kyonooza mu kyoto kino Mukama Katonda ageza kubikula omutima gwa boosi wo, ebigendererwa bye si birungi, alina ebigendererwa ebibi. Boosi wo naleka muwarabu bwe baseka ku ngulu naye beekyanga buli kadde. Nze obadde mukyaseka naye obunyeri busungu gyabujje nga tolaba nayo. So ekyokukola ki? Ekyokukola kubanga osaba omwambule ebirowoozo ebibi, omwambule ebigendererwa bye ebibi n'omutima omubi, osimba okwagala kwa Katonda. Katonda nga bwe yateesa bwe kiba kiba. Passport eyinza okuba tennaba kubula naye nga alina ebigendererwa ebibi. Mukama akulaga alina ebigendererwa ebibi. So press on, beera ng'osaba nnyo, olina okumusuuza byakutte. Ebyo byonna byabala yabadde apulani nga tebigenda kulaba mukisa mu linnya erya Yesu, byonna bigenda kuzikirira. Naye nga ky'omanya nti alina kyabala ate nga akimanyi bulungi, it's not a mistake. Alina kyabala ye ng'omuntu wakumulabira awo. So niyo twebaza Katonda mu bikudde, byonna bigenda kuzikirira. Kyekyo mukwano gwange yaligadi mukyokuliniwa ya contract osobola okwogerako naye, maybe ayinza okuba na passport yeefula agibuzizza obaoliawo nga tabimanyiiko, naye kimanya ate okuba nga akimanyi ebyokuliniwa nga tekuba mugamba, naye saba nnyo Mukama ajja kubanga atereeza buli kintu kyonna ate engozi omulabe sitaani. Mikwano tuli mu kaweefube kunoonya ssente za kugula ttaka lya Chosen. Mukama tugamba okuzimba Chosen. Nzikiriza nti ekifo kino Mukama agenda kikozesa kubanga kimuweereza, era nzikiriza nti naawe ojja funaako chance ejja ku Chosen tukulabeko. Mukama yeebazibwe. Kiba kitya nga tulina ekifo, tulina ekitebe, tulina we tusinziira, waliwo ekkanisa. So sookebera mu comment esooka, ojja kubanga ofunamu ennamba y'essimu ku MTN Airtel. So tuweza message ku WhatsApp, kuyita ku MTN, tujja kuba tukuddamu. Kuliko link so joininga direct group gye tufundraisingira. Campaign eriyo yokka ya kufundraisinga mu group. Yawe oyagala kujoininga group zaffe za Chosen ez'enjiri, osobola okuba nga weeza message ku WhatsApp ennamba esebya47, then tujja kuba tukuweereza link. Nze kenjja wankuweereza link ojoininga group eyo ey'enjiri. Naye link eriwo ya just ya fundraising. So nja kubakubiriza bano bana Chosen mwenna, mujje tukwasize wamu, mulimu guno gwetaaga tukwasize wamu. Nsikiriza Katonda nti Katonda nga bwe yayogera surely ajja tukozesa, kijja kuba. Ono ye Charles agamba Mukama yeebazibwe. Brother Stephen, nsaba kunyamba ku bambi naloose nga ndi mu church ewa Pastor Kayanja. Omukyala yakasuse peeni n'enjibaka. Abantu babadde bangi naye nze yabase peeni. Okay, wayiseewo akadakiika nga 10 Pastor Kayanja naye najja nampa omupiira kala yaggwe. Okay, wasitegeddewo yabadde efaanana eya peeni. Okay, ndowooza atategeeza kala yaagwo, wandiise kala yaggwe. Kala yaggwe yabadde efaanana ndowooza ya peeni. Okay. Mukama akuwomukisa Brother Stephen. Amiina naawe akuwomukisa ogwamanyi. Ekyoto kino kitegeeza ki? Ekyoto kirepresentinga Favour mukwano wange. Olwo Mukama Katonda kyagenda okubanga akola okusanga Favour, okulaba Favour. Bannange Favour kwe kubanga like you have been so many and you're the chosen one. Yadda oli chosen. Let me tell you an example.
omukyala gwe tusinga okulabako favor mu Bible gwe tuyigirako ennyo kale jagamba gwe tusinga okulabako favor gamba gwe tuyigirako ennyo favor mubiyita Esther waliwo empaka z'okuba nga banoonya omuwala asinga obulungi ku kyalo ng'ate omuwala teyenoonesa afumbire kabaka. Esther yali muwala mbeerera, yali muwala atambudde mu butuukirivu n'obutukuvu nga teyeyonoonesezza mu kusoomozebwa okw'ekitalo ng'ate yali mu buddu. Naye Esther yali muwala Mukama nga yamutonda ng'alabika bulungi. Esther n'alaba ekisa mu maaso ga kabaka era mu bonna abawala be bakuŋŋaanya ku kyalo konna fakiti disitulikiti zonna okwetoola kuba kabaka mukazi tebamunoonyeza ku kyalo kokka banoonya Uganda yonna banoonya mukyala kabaka, Buganda yonna katugambe banoonya mukyala kabaka ne baspayinga buli wantu bonna. Naye bawala bonna be baleeta bonna baali mbeerera, bonna balina qualifications zezimu nga zifaanagana, bonna balungi, bonna bambeerera, tebeyonoonesangako. Ne Esther n'alaba ekisa n'abeerako favor, she was the chosen one. So kyekimu mukwano gwange pain representing a new destiny, magenda mapya. So kama akwerobozezza ogenda kuba ng'olaba ekisa kya Katonda. So mbakanje ninaako omupiira ogenda kuba ng'olaba ekisa kya Katonda, ogenda kulaba ekisa kya Katonda. So wekumire mu kubeera kwa Mukama, saba and believe the word of God. Kkiriza ekyo Katonda kyayogedde, ogenda kulaba omukono gwo, ogenda kulaba ekisa kye. Praise God. Brother, nze naloose nga ngula chapati n'empaayo ak'$20,000 kyokka atunda nanziriza balance wa kapapula ka $5,000. Ne mugamba nti nga onziriza nnyingi. N'agamba mbuze ezo kitegeeza ki brother, nze Nowerini Saudi. Nowerini Saudi tukutumidde nnyo, nabe Saudi mwena tubatumidde nnyo. Mwe bali kwagala Yesu. By the way, abaana balokokedde nnyo Saudi. Abamu mwagenda temuli balokole, kati mulokose ate Mukama mumutegedde, mugenda kudda nga family zibamwe zonna zikyusibwa bukyusa, mugenda kudda nga muli bajaasi b'amaanyi. Kati eringa training, omanyi babagenda training abajaasi mu magye, babatwala eyo babajja mu bantu batali bane, babatwala eyo ne basuka bakwira ekibooko ne babaddusa ne babeetoolooza ne babonaabonerayo, bagenda okudda nga tebaseka. Kati nammwe Mukama yabatwala eyo, agenda ba blessing, agenda bawa ssente, abajaasi bagenda ovaayo gye babatutte nga bafuna ssente ennungiko ng'ate bakola omulimu gya gavumenti. Kati namwe mugenda kuva eyo mwenna abalokose nga temuwena, nga kasente Mukama akabawadde ate nga muli bajaasi ba Katonda, nga mulwana entalo, famire zammwe zonna zirokoke, mubeere nga mufukiramu ne Kristo. Abatakibikuliddwa bajja kuddayo kukaaba bukaabi mu kifo ekyokusaba. Kakati sister wange, ekyoto kino nga wagenza okugula chapati n'owayako $2,000 bakuddize $5,000, nobeera mwesigwa n'ogamba wampadde 10 nakuwadde $2. N'agamba azeezo osanga omulala bakuba ensawo, n'agamba Mukama Katonda aleese omukisa abalokole. Mukama yeebazibwe. Anyway, Mukama Katonda alaga agenda ku blessinga, ogenda kufuna obujulizi, agenda kuba nga akuddiza omulembe gwo. Yes, agenda kuba nga akublessinga. Chapati zino Mukama azikozesa nnyo okulaga omukisa, ate namba 5 eyo etambulirako nnyo ekisa kya Katonda. Nze njogerako nayo mabegako awo, nze njogerako. So ogenda kulaba ekisa kya Katonda, Mukama agenda kukola bulungi, ogenda kubeera n'obujulizi mulembe gwo bwonna, Mukama agenda kukola bulungi nnyo ddala. So kino kiraga nti Mukama agenda kukola bulungi, but because obadde mwesigwa. So ngero okubeera omwesigwa maaso ga Katonda, yongera okuba nga omunoonya, yongera okuba nga ogula chapati 2. Nabagamba price gye tugula ebintu mu nsi ey'omwoyo kuba kunoonya Katonda, kusaba na kusiba. So ekumire mu kubeera kwa Mukama, ogenda kulaba ekisa kyo, ogenda kulaba omukono gwe. So kyekyo mukwano gwange, Noeli Mukama akuwa omukisa. Medi Martin agamba atya, praise God brother, I had a dream nga I am with Muhoozi Otyo. He took pictures of my line, vest and shoes and requested him for a job in State House. He laughed and said, wait. I asked him a new phone. He said, that's simple. Later at lunchtime he asked me to go and buy what? And buy, but we passed in banana
plantations kitegeeza ki? Mwana vya yalose ekirooto nga aline mutabani w'omukulembeze Muhoozi nga weekuba ebifaananyi. Muhoozi namukuba ebifaananyi nakuba layini, agambye my layini, vesti, nakuba n'engatto ze. Okay, namugamba muri mu State House. Muhoozi namusekerera mukama Katonda. Kati ate awo agambye nti namusaba essimu empya, namugamba ekyo kyangu, ekyo mulimu State House yasese busesi. Ekya line ekya kumwa essimu empya ekyabadde kyangu, ne bagenda ku lunch, naye baayise mu matooke mu lusuku ne Muhoozi bagenda mu State House, ndowooza mu lunch bayita mu lusuku. Anyway, kyoto kino kitegeeza ki? Kyoto kino nabagamba nti Mukama akwesa nnyo President Museveni ne famire ye, Mama Kataaha n'abalala abakwesa nnyo okumuli presentinga, akwesa abasumba, akwesa abantu bogenda nabo ku kanisa, abazadde bo. Mukama abakwesa nnyo, but you need to be very careful. Okay, si buli abakulembeze omanyi bayogera ku history mbi ng'ey'okutta abantu, ebyo eby'entale ebyo webityo nga Koni nga Amini, ebintu tubeewulira bwe bityo, Bote abo nedda si be ngamba. Okay, bali tutumbi abafuzi justice ezivunula birooto bayinza okunkubira amayinja. Mukama yeebazibwe. Anyway, kyoto kino kitegeeza ki? Kyoto kino kitegeeza nti infact kuno kwakukyaliwa kwa Mukama waffe. Kino ekyokumusaba omulimu mu State House bakusaba bwobanga obadde osabira mulimu oba bwekiba, naye obanga obadde osabira mulimu, ebiseera ebisinga okusaba mulimu State House bakusaba mulimu gwa buweereza nga yakusekeredde. Kiba kyakuweereza, naye okuweereza you have to show interest. Ekirala ogambye nti omusabye essimu nagamba ekyo kyanguya, so wetakuba ng'osabira empuliziganya ya Kristo, walimu empuliziganya ne Katonda, essimu empya empuliziganya ne Katonda, then ebirala byonna ojja bifunira awo. Naye kye bakusekedde nakyo ojja kifuna. Yakusekedde maybe kubanga yalabye nga maybe tumanyi kyekitwala okukola mu State House. Si buli omuntu akola mu State House, but there is a price you pay okukola mu State House. Nkitegedde, akategedde akubire Mukama Katonda engalo ez'amaanyi. So ogambye mwabadde mugenda ku lunch ate muyita mu lusuku. Olusuku lukikira bulokoziwo, bukikira buki bulokozi. Bagenda kola video kwatagana ku matooke n'olusuku abatannaba kugiraba, musobola okuginoonyaako. Atekamu kulota matooke kitegeeza kiyeemu naye olusuku byonna biri omwo, kyakwagera okugitegeera. So tambula wamu ne Katonda mu lusuku luno olw'obulokozi. Empuliziganya egenda kubanga restoringibwa, saba n'ebirala byonna Mukama agenda kubanga abikkolera. Praise God, Brother Stephen. Me, I dreamed that we are from ministering somewhere, and two of us entered in the boat, but the wind was blowing. But another lady came and asked Eliato, but I was praying so that the wind can stop. Naye yasise Eliato n'ayitwala ku mayinja. Omusumba najja, omusumba nga naye nga abantu bonna bali kungoberera. Omusumba naye n'abantu bonna bali kungoberera. Okay, bali mu kugoberera omukyala. But me and the pastor, we started praying, and another man, and that man gave me 15 shillings that it is for the church. May God bless you. Amen. God bless you too. Now, on yalose ekirooto, situmutegedde erinnya lye, yalose ekirooto nga bava mu kuweereza naye omuyaga ne gujja nga bwe gwali wennyini mu Bayibuli. Yesu era baali bamaze okuweereza n'abayigirizwa n'abagamba mugende, ne basimbula ne baleka Yesu ng'asaba, ne basimbula bo ne bagenda. Baali batuuka wakati omuyaga gwabakuba, singa Yesu teyajja ng'atambula ku mazzi kubataasa, kaato kaali kakugwamu. Kadde bano bamaze okuweereza, omuyaga gugolokose eryato, omukazi najja n'asika eryato n'alitwala ku mayinja ebbali, ndowooza bano bati bali mu kusaba nakukkiriza Katonda omuyaga okubanga guteeka. So yagambye yabadde ye ne musumba n'omusajja omulala ne omuwa ennaku 15. So izo ennusu 15 zino zibamuwadde. Okay, kyanoza mu kyoto kino Mukama Katonda ayagala oyingire mu kusana okusiba ennaku 15 ng'osaba. Wandibanga ali omuyaga okugenda okuboolekera
manyi omulabe sitaani yeetaagala ddala ebintu bya buweereza. Obanga okolagana bulungi ne musumba awo ng'oina kwandikwaddeko n'omuntu omulala gwe 3 abadde serious okubanga musaba. Simanyi oba mulina ttiimu y'abasabi prayer team oba omuntu omusajja wadde omutegeera owokusatu gwe badde naye ng'osaba tetukutegeera, it's fine. But osobola okuengage nga musumba obanga mukwatagana bulungi. So manyi sometimes abasumba bamazzi mawanvu. Eddoboozi lya Katonda bwe liyita eno wansi si kyangu okumutuukako, lirina kuyitira eri waggulu. Si kyangu okumutuukako kubanga bali waggulu eyo. So ennaku 15 mukwano gwange kubanga osaba okkiriza Katonda ng'osiiba kubanga Mukama Katonda kakkanya omuyaga mulabe sitaani gweyagala okubanga aleeta. Olidde guyinza n'okubanga olidde weeguli okulaba nga mukola obulungi omulimu gwa Katonda gwe mulina okubanga mukola ki? Mukola kubanga musomoka gye mulina okubanga mulaga. Yes. So kyekyo mukwano gwange manya omuyaga ndowooza omanyi kukiikira bizibu. Kukiikira bizibu ate oluusi bigolokera mu kanisa wakati n'obuuza ate bannange sitaani wano waayise. Omanyi sitaani tumusuubira buli kaseera okubanga ajja naye sometimes waayita watumalamu amaanyi. Ogamba ate yandiyise wala ni naayita mu musumba oba naayita mu ono ogamba bannange. Anyway, nomise Joa Nam. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when I am at my uncle's place when I am cooking porridge and the people came from school and took all of it. I went to my aunt and I told her that the porridge is over and she was pregnant. There were many girls there and one told them that, why did you call me that there is work to do when there isn't? She was speaking different language. They didn't understand what she was saying and interpreted for them. I was asking God what he called me to do. Okay. Sitafari ose kiroto nga alaba agabula obuugi yabadde ku nnyumba eri wa anko we owakojja ng'alaba agenda gabula buugi nga abantu bazze n'abaana b'essomero nga kwe bali ne bawunya bonna ne babumalawo badde atunda butundu bwa bwereere. N'agamba anti we n'agamba yagenze wa anti we n'amugamba obuugi bweddewo. Anti we yabadde ali lubuto. Agambe wabaddewo abawala bangi. Omu n'agamba lwaki mwampise nga mugamba waliwo emirimu naye nga tewali mirimu. Yabadde ayogera mu nnimi endala atategeera, mu lulimi lwalwo atategeera ne bavundula. Yabadde agamba bali ndowooza ne bavundula n'abitegeera. Kakati ekyoto kino kitegeeza tewali mirimu. Nedda mukwano gwange ogabula obuugi kirooto kyakubuulira njiri. Bano abaana b'essomero be baana ba Katonda. N'abaana b'essomero be baana ba Katonda. So kyoto kyakubanga oweereza Mukama Katonda ayagala omuweereze kino kyakubuulira njiri. Yes, kati ojja kubuuza Mukama Katonda otya wa ku street mu church ne wonna buulizibwa enjiri wonna obuulira enjiri ne Mukama ayinza okutuma specifically nti wano. Ekyo mukwano gwange beera ng'onoonya Katonda ajja kubanga yongere ddala okubanga clarifying ensonga eno kwa Katonda ayita buweereza era yabagabira ddala position yabasimba n'okubasimba yabawa amaanyi yabawa amafuta ate era yakola emirimu era kubeera bweza available ne weewaayo nnyo mu maaso ga Katonda Mukama okukozesa. So kyekyo mukwano gwange kyoteeta Eva. Sister Eva kyoteeta baitudde okuwulizaako. Praise God, Brother Stephen. Nze ndoota nnyo ebirooto wakati w'essaawa 6 n'essaawa 9 ez'ekiro. Kati nenzuukuka okusaba naye bye mba ndoose mba mbyerabidde. Ate bwe nzirawo bye nziramu okuloota mbijjukira bambi nyamba. Mukama yeebazibwe. Kakati ekituufu kiri nti ekireeta okwerabira ebirooto ebeera attaka kubeewo omubi.
kati uliiza bulungi. Bw'oba weebase ng'olina okuzuuka ku ssaawa 6 okusaba oba ssaawa 9 okusaba, kati obubaka obujja Mukama Katonda ebiseera bakubikkulidde enkozi omulaba Sitaani okugenda kulwana. Kati awo Sitaani wajja n'abibuzaabuza n'abisangula n'abikola ki, kati noba nga tobijjukira so that oleme kulwana, kubanga ezo essaawa ebisinga ziba za kulwana ntalo. Ate n'omulimu akolera attaka kati w'essaawa 69 kati n'omulaba Sitaani wajjira okubanga afuuka okulaba nga tolina lukwe lwonna lw'otegeera mwezi essaawa. Kimina okutegeera nga abaana ba Katonda, eri gavumenti ya Sitaani, gavumenti number, it's not like a demon like Sitaani ng'omu. It's a whole thing and kiri planned bulungi. Oyinza okulanga buli ntene nalokoka bamusayiningira emizimu egirina okuba nga giraba, egirina okuba nga gimonitoringa, and they monitor everything you do, your weaknesses and everything, okulaba nga tebakuganya kubanga obeera w'amaanyi. Kakati kyo kiri mukwano gwange, kajja kulaba nga bize essaawa waliwo emyoyo gisindikiddwa okulaba nga tegikuganya kubaako ky'obikkulibwa. Kati bw'omala okusaba of course nga tolina kubikkulirwa kwonna kw'ofunye ne weebaka n'olyoka omaze okusaba kwedde n'olyoka oloota nga n'okusaba kwawedde dda, ate Katonda ozuukuka genda kukola, tewali budde bwa kusaba. Si bwe bumu ne buli wabadde ozuukuse specifically nga bwakusaba. So weetaaga kuba nga osumula, weetaaga kuba nga onoonya Katonda, weetaaga kumukabira, weetaaga kukuba ebyo gyonna egiyisangula ebirooto, egibuza ebirooto, egibuzaabuza. Regarding kuweerabira ebirooto gyagenda oteeke mu YouTube channel yo, lwaki neerabira ebirooto byange by Brother Steven. Nakola kavidiyo kaweerako kasomesa ku lwaki twerabira ebirooto bingi nnyo ebijjamu. Oba mugenda kwebaka musooka mu Facebook mu biki, kiba kirungi olumala esaalayo bw'oti bwebanga esaalayo ng'ogenda kwebaka olugimalawo ebikkirewo oba soma ekigambo kya Katonda bawulira enjiri. Tomala kusaba ate n'otandika kulaba TikTok ng'onoonya tulo. Mukwano gwange oba omala biseera byo oba oli kubanga otantanasiyo ya mwoyo. Bw'obanga omaze okusaba otobe tuba tukubuza ejjayo Bayibuli, tunaakusanga mu Bayibuli. Naye todda mu TikTok, todda mu WhatsApp, teweebakira mu YouTube. No. Bw'oba omaze okusaba weebakire mu mwoyo. Kale byonna gye bisanga mu vidiyo gye nakola, ejja kuba nkuyigiriza bingi. Ono mise Rashid Rose. Brother Steven webale kuweereza. Okuloota enkota y'ettooke nga nnamba kitegeeza ki? God bless you too. Okuloota enkota y'ettooke nga nnamba kisinzira engeri gy'oba ogiroose, but this is a blessing. Sometimes okubeera ennaku z'okusiiba, osobola kusiiba but no, nja kutwala nga mukisa just nga okomeza ekirooto kyo gubeera mukisa ogujjudde mukwano gwange. Enkota y'ettooke nga nnamba, enkota genda olugona ebiro gye nakola ekwatagana ku birooto by'amatooke. Okuloota amatooke kitegeeza ki? By Brother Steven ojja kuba nga otuuka ku video direct, ojja kuba ndooza esooka waggulu ku YouTube. Ojja kugira video zange zonna ze nkola ziteekako akafaananyi for identity so that kibanguyira okuba nga muziraba, kubanga kuliko abavuna ebirooto bangi, kuliko n'abasamize n'abasawo Abaganda n'abalogo bali okubavuna birooto anyway. So video y'amatooke ojja kuba nga ogigirako bingi. Praise Jesus. Brother Steven naloose nga omugga gukulukuta, but it was its water were very clean. Thereafter I saw water getting like muddy. We were standing on the dry land, and then I saw a fish jumping from dirty waters coming to the land where I was standing. What does it mean, brother? Please, I am Jocelyn. Okay. Jocelyn yalose ekirooto nga alina omugga gwalaba gugulukuta. Yagenze olaata amazzi slowly gakyuka nga gafuuka makyafu. Nateeka okulaba ebyennyanja nga bibuukamu mu mazzi nga bijja waali. I saw fish. Oba kyadde kimuba bingi but tetulina fishes. Pululu ya fish esigala fish. Yalabye ekyennyanja oba ebyennyanja nga biva mazzi nga bijja gyali ku lukalu. Kakati ekyoto kino kitegeeza ki? Omugga okulukuta representinga omwoyo omutukuvu.
amazzi amakyafu ga representing ekibi, ebyennyanja bi representing abaana ba Katonda. Okay, so olukalu lwemiriddeko ewali safe. So kino kyakubuulira abantu benjire mukwano gwange kuvuba bantu kubajja mu kibi kubaleeta eno ku lukalu, kubajja mu kibi kubaleeta eno ku lukalu, kubajja mu kibi kubaleeta mu lukalu. Kyakuvuba abantu most especially bayinza okuba badde baana ba Katonda badde batambulira mu kibi. So simanyi exactly naye Mukama Katonda agenda bakozesa okuvuba abantu kubajja mu kibi kubaleeta eno mu butukufu, mu kibi kubaleeta eno mu kibi tuba ebyennyanja nga bivaayo bijja gy'oli. So ojja kwongera okukisabira Mukama ajja kwongera okuba nga akubikkulira ku ngeri gy'okugenda okuba nga okolamu omulimu ogwo, ojja kuba nga instructions and everything will be very, very clear. Number 2 today. Brother Stephen, help me and interpret my dream. Thank you. Naloose omwami wange tulina we tuli naye bwe yayingidde mu nju akataala ne kagwamu amafuta ne kabanga akazikira naye ng'alinawo 5 shillings n'agenda mbu agule amafuta. What does it mean? I'm Rose. May God bless you. Okay, Sister Rose. Akataala kagenda kuzikira. Mwami yagenze gula amafuta. Bw'osigadde awo tunula butunuzi. Bajja kukulya nga akuleseewo. Anyway, amafuta mugamanyi bulungi nnyo, it's anointing. Mujjukira Bible egera ku bawala 10. 5 bagezi, 5 basiru. Abasiru tebalina mafuta gabatwala extra mile. Katabutala bwe wazikira nga tebalina ki mafuta. So kati mukwano gwange manya nti okufumba omwe ekintu ky'obeeta okubanga eyongeramu amafuta gaweddemu. Amafuta gaweddemu era gyagenda okulaba nga ebintu tebitambula bulungi bitakuba nga onoonya amafuta. Bw'obanga n'omukulu naye mulokole obanga ategeera Katonda munoonya amafuta. Mwa amafuta kubanga katala kazikidde kagenda kuggwera mu ddala kazikira. Mafuta g'obufumbo. Okay, 5 bimala, 5 bikiikirira mukisa. Number 5 nungi nnyo eraga ekisa erako the grace of God. So saba Katonda noonya Mukama ku lw'amaka ago, noonya Mukama. Sister Rose. Esther Jaira. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when I'm looking after 2 babies, but they were twins. What does it mean? Staff yalose ekyoto ng'alabirira ebyana ebirongo 2 abuuza kitegeeza ki? Okay, now twins bategeeza double blessing. Waliwo ebintu 2 either Mukama Katonda bagenda okuwa oba birina okuba nga omaintaininga. Okay, so tukuva kya kubanga kubikkulira mutima gw'otegeere ki exactly kyayogerako. But twins always represents double blessing. Bw'olota babase waliwo ekibabaddeko Mukama era bayogerako ekyo most of the times ewaweera obuzibu. So sometimes it's very direct dream. Mukama Katonda bagenda kuwa abalongo naddala gwe badasabira abaana oba ng'oli lubuto ekyoto nga kino. So but generally it's a double blessing. Ojja kulaba video gye nakola okulota ng'oli lubuto kitegeeza ki, okyagenda bireko ne okulota abaana kitegeeza ki. So video bizimu ebyokuyiga bingi, buli lukola nandibadde ozitegeera. Nabagamba temudda wano kulinda birooto byokka nedda. Ate kifa kulanga video zonna ozirabye. Buli kintu bisinga nabikolako da video zituyambeko okuba nga tuyiga. Abamu olota ekintu tosooka na kunoonya kye twayogera obeera n'obanja ekirooto nga temunanziramu. So mulebe videos ze mbagambye zijja kuba nga zongera okubayigiriza. Then the other day I dreamed when I was with my friends and I told them that I want to go to Kachiri. Then my brother brought a car for me to sit in, but I told him that I want to use Boda Boda. On my way, my ex followed me and was showing me how to make money using the phone, but I rejected him, telling him that I don't want anything concerning him, but I'm not connected to Kachiri at all. Okay,
so kyendoza nti Mukama Katonda ali opportunity gyagala okuba nga aleeta mu bulamu bwo badde ogende kakiri naye ono x1 ali presentinga setbacks kudda mabega. Okay, nonne sali buli kaseera nti zibeera ndagaano za x. Sometimes Mukama ayinza okuba nga akulaga gwe ng'omuntu ngo backsidinze oba ng'onafuyeemukko. Okay, so okulota x1 ng'onafuyeemukko nga Mukama Katonda ageza communicating nti oli mu kuddayo mu bintu ebikadde ogenda kufiirwa. So kino Mukama Katonda kirowooza nti akugamba nti waliwo ekikupaasa obwingi okusika okuza emabega naye nga Mukama Katonda waliwo kyagenda okuba nga akola. Simanyi exactly oba kigenda kubeera wakakiri oba tolina connection nakakiri n'otukuba ajja kimakinga very clear. Just pray for it era olibikingina ebyo gino ejja setbacks egy'okuza emabega. Ko Mugisha Provia. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when I am heavily pregnant, putting on a white long dress. It's like we were in a family gathering, roasting goat meat. So there was a small dog came and stole my husband's meat, which I was roasting for him because he wasn't around. Because I was weak, I tried chasing the dog to bring my husband's meat back. I got the dog and started fighting with it, and I saw the man whom I got to know he was Joseph in the Bible, came, helped me, and we opened the dog's mouth and got my husband's meat back. What does it mean? Thanks, I'm always praying for my partner, but I haven't been answered. Okay. Sister Fagambia yasabira nnyo omwagalwa we naye tafunanga kuddibwamu kuveewa Mukama ndowooza. Yalose kiruto ngalaba nga alina olubuto lukulu naye nga ayambadde n'ekyambalo kyeru nga kiwanvu ng'era omulokole alina kyagenda okuzaala. Oteeka okuba nga olina olubuto lukulu nga toyambadde ekyambalo ekyeru. Agambye nti wadde mu lukuŋŋaana akolera famire ng'ate bali mu kwokya nnyama ya mbuzi ey'omwami ng'ayokya nnyama ya mwami. Waddewo akabwa katono ne kajja ne kabba ekifi ne kadduka ennyama y'omwami kagibye ne kadduka. Omwami teyabaddewo kubanga akuba akabwa kano sister affe engeri gyali olubuto olukulu ng'amaanyi matono n'agezaako kyonna kyasobola okulaba nga akwata akabwa kano naye agambye yabadde munafu. Naye ne wajja omusajja gwe yabadde nga amanyi gwe bayita Joseph yabadde akyakuba akabwa okajjako ebifi by'omukulu. Joseph n'ajja n'amuyambako okuba nga amutaasa okuba nga akabwa kano tekaliya kifi kya mukulu. Abuuza ekyoto kino kitegeeza ki? Agambye asabira nnyo omwagalwa we naye tannafuna kuddibwamu. Mukama Katonda akulaga waliwo kyagenda okukola. Olwo olubuto olukulu lwe waloose lulina kye lugenda okuzaala. Naawe gendera vidiyo gye nakulekwatagana ku birooto. Buli muntu yenna gendera vidiyo bw'ova wano. Omalako neno genda vidiyo eyo ey'okulota ng'oli lubuto. Probably wegimala okulaba ey'abaana. Vidiyo ezo si mpanvu nga zino ez'okuddamu ebirooto byamu. Vidiyo zibeera nnyimpi tezisukka ndowooza most of the times dakiika 2 zibeera mu dakiika 15 18 bwatyo. Ziba ebyokuyiga bingi. So muno vidiyo ezo okuyambako n'abantu abalala ku birooto. Kirowooza nti Mukama Katonda alina kyagenda okukola n'olubuto olukulu walabye bw'obanga buli lubuto oli lubuto lukulu bwe luti. Mukama alina kyagenda okuba nga akola. Okay, naye eno embwa kano akabaka olabye akabadde kaagala okubba ekifi ky'omukulu olimi emibi egipasuwinga patinawo enjagala okuba nga gimuzikiriza. Akabaka kano katambulako eddogo, akabaka katambulako omwoyo gw'obwenzi, omwoyo gw'okwaka katambula mu bintu bwe bityo. So gwe nga gwe oli munafu mu nsi ey'omwoyo, kibadde kiraga nti oli munafu, olina olubuto naye oli muki, oli munafu mu nsi ey'omwoyo. Ni Mukama agenda kukuyamba. Waliwo ekkanisa yali nnafu mu kitabo ky'okubikkulibwa baali banafu, but Jesus yagamba I know you are weak but yet you have remained true to my word. N'agamba see that I placed an open door that no one can shut. N'abagulirawo oluggi olwokubanga baali batambulira mu kigambo kiwadde nga yali kkanisa nnafu terina maanyi. So okutambulira mu kigambo kya Katonda kw'okuma amateeka ga Katonda kuliko amaanyi ag'ekika ekyenjawulo, kuliko n'obukuumi obw'ekika ekyenjawulo, ate waliwo n'enzigi eziba ziggulwa. Abamu olunafu wange ogwa mu kibi, abamu olunafu wange oyonoona ng'oddayo mu bintu by'ensi. So Mukama alaba obunafu bwo naye it's never an excuse.
yambala amaanyi tonafuwa tokoowa. Mukama naatera okubanga akikola, Mukama agenda kukikola, ogenda kukirabako. Kabaka kano kakubwa, omwami wakutaasibwa, ekyo najja kuba bulungi. Ogenda kuyambibwa Katonda kennyini. Nga gwengo omuntu tosobola naye wekumire mu kunoonya Katonda, wekumire mu lutalo, Mukama agenda kukuyambala kisaaki. Naye si mu ntebe nga weebase ng'omunoonya. Yes, olw'okubanga walabye nga wakoze kyonna ky'osobola mu kirooto, that's why wafunye obuyambi. Singa tewakoze ky'osobola, Joseph teyandize. So sigala ng'okola kyonna ky'osobola, naye olw'ekisa kya Katonda ogenda kulaba mukono gwa Katonda, ogenda kuyambibwa. See what all about. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when I was somewhere with my friends, and we were told each one to pick a cup of porridge, and the cups were blue. And then I saw when I had planted one Irish potato, but when I showed up to my friends, one of them pulled it up and down. There I saw termites, but behind our backs there was 2 tables, one occupied and another one not fully occupied, and some of my friends were rushing to sit. Secondly, I dreamed seeing my mother selling 3 books at 800, but I usually dream 1800. Is it 1800? Okay, 800 and 80,000, but I don't know whether it's giving out a seed or fasting. Okay, kyoto nkisomye mu parables. Anyway, bwana feze bw'atyo olose ekirooto ng'alaba ali n'emikwano gye ng'asimbye buli omu nebamugamba apikinga ekikopo ky'obuugi, ebikopo byabadde bya bbulu. So agamba nti yabadde asimbye akamonde ka kazungu, naye bwe yakalaze omu ku mikwano gye n'akasikayo. N'agamba wansi wabaddewo enkuyege, naye mabega waabwe wabadde emmeeza ng'emu ejjudde, oba yabadde ejjudde bantu, enaddala nga nkalu. Bakwano be ne badduka okwagala okutuula. Ekyokubiri, agamba aloota nga maama we amuguza. Maama we yabadde atunda ebitabo bya lunaana, but I usually dream lunaana, 1800, 1200. Kakati abuze bitegeeza ki? Ekisookera ddala kyolina okutegeera muganangisi bwato, tujja tandika eno wansi ku 8, 8 today eri ku buugi waggulu. Namba 8 eno ekiikirira new beginning, magenda mapya. Obanga waliwo video gye nakola ekwatagana ku numbers, nayogera ku number 8 nagyogerako video eno. Osooka okuteeka mu YouTube channel yo number 1, numbers kitegeeza ki Brother Stephen. Abaga number 10 yeri yokka nakola ka video ka separate ku number 10. Naye nayo egwiriza. Naw ekirungi ekyokuyiga numbers ekyo lwaki omuntu wandibadde oyiga numbers ezo. Enamba abanesi zikutwala mu ggulu, naye omuntu kuva kugamba sibe ennaku-ana ng'omanyi ennaku-ana kyezitegeeza mu Bayibuli tekiba kirungi. Kubanga oba otegeera ennaku-ana kyezitegeeza, tekiba kirungi omuntu kuva kugamba ennaku 3 ng'omanyi namba 3 lwaki omuntu kuva alonze namba 3. Tekiba kirungi okutegeera omuntu kuva bagamba erunda ng'akulondedde ennaku 3, omuntu kuva gamba sibe ennaku 2, tekiba kirungi okutegeera ki omuntu kuva gamba ennaku 2. So it's not by mistake that omuntu kuva picking randomly. Wali ennaku zirina meaning mu Bayibuli. Number 7 erina meaning, zonna zirina meaning ez'enjawulo. So kiba kirungi omuntu kubanga alina ennaku z'alonze, oba tozitegedde tekirina buzibu, but omuntu eyongera okumanya, omuntu amanyi yeyongera amaanyi ate n'okkiriza kweyongera, kubanga abantu bazikira lw'okubula kumanya, ate gy'okoma okumanya gy'okoma okusitula okukkiriza kwo. Anyway, kyendowooza nti kino kya new beginning.
okuba nga maama atunda ebitabo bya nnusu 8 kitegeeza mukwano gwange olina okusiiba ennaku 8. Okay, olina okusiiba maama akiikira omwoyo mutukuvu, olina okusiiba ennaku 8. If it is 18 ziba 18. That's all a new beginning. Okay, this 80,000 it is to sow. So do this sowing, osiibe, osabe, do everything at the same time. You can sow 80k and fast. Smile wasembye okulota ku bino ebyo. This one is 8. Yeah, current was 8. Your first 80 days for a new beginning, and so 80k. Okay, yeah, ewokusiga siga wa musumbawo. Kyekyo. Then we get kyebikopo bino mwadde mugenda ebikopo by'obuugi kala ya blue. Okay, the emphasis ojja giteeka wano ku kana akamonde kewabadde osimbye. Mukwano guno agezaako okuba nga akakuulayo bankitegedde bulungi. When I showed it to my friend, one of them pulled it up. Okay, mukama akulaga nti ku mikwano gyo gy'olina togezaako kumala gayogera buli kyogenda okukola. Okay, tomala gagezaako kubanga oyogera manyi ffe abalokole twagala nnyo okuwa obujulizi. Twagala nnyo okuwa obujulizi olwokubanga twesiga Katonda. N'ekituufu kiri nti waliwo ebizibu ebimu ng'ojja biwangula na kusirika. Manya abaana ba Isirayiri batuuka ku Yeriko. Olutalo terwatandika, basooka kusirika nga beetoola basirise okumala ennaku 6. Baleekana ku lunaku lwa 7 nga basirise nga bamaakinze. Waliwo ebintu ebimu ng'ogenda kubeera n'eddembe lyo ng'osirise, nga weetooloola ekibuga kyo ng'osirise. Then ku lunaku olw'omusanvu oba kyo ekyamagero kyeyogerere kyokka. Waliwo ebintu ebimu ng'ogenda kubikola ng'osirise, then byo byogere byokka. Okay, lwaki? Waliwo entalo z'otayagala kulwana. Amaanyi go gafokasinge ku ewalala. Abamu entalo ze mulwana zitagwa ziva ku mumwa gwammwe nga bugenda mwogera buli kimu n'ogulokosa abalabe nga onobeera mu ntalo buli kaseera. Ng'osanga kwa just okusirika obusirisi kwandikuyambye nnyo. So obujulizi bwe bwetaagisiza. So kati wano Mukama akulaga emu ku mikwano gyo ayagala kutta ekyo. Olunayogera bw'oti njagala kukola kino na kino ate kukizikiriza. Omuntu asobola okukitta ng'akirwanyisiza, omuntu asobola okukitta nga he talked you out of it. Talking you out of it kitegeeza omuntu n'ayogera n'akumalamu amaanyi n'akulemesa ky'olina okuba ng'okola. Aba amaze okukitta. In fact aba akiise n'okusinga oli akirwanyisiza, kuba oli akirwanyisiza ayinza okirwanyisa ng'okirabako no resisting n'owangula, naye ono akiise kyangu nnyo okutta ekintu nga kitandika eno wansi kuba oba tokirabye nako. Kyangu nnyo okusinga kino ky'otandiseeko, kubanga ky'otandiseeko kibeerako amaanyi go olwanakokko. Omisani Franklin Anna oba Annie. Franklin Anne. Bwe bali kuweereza Brother Steven, nze naloose nga nsitudde muwala wange nga tutambula mu kifo ekiringa ennimiro. Ne tugwa mu kiringa ekinnya naye nga kiri enclosed like a box made of mabaati. Kyenva nkabandula weyawe kyenva nkabandula ne tuvaamu. Nensiramu okweraba nga ndi ne brother wange nga munnyonnyola engeri gye nvudde mu kinnya n'awakana nnyo, naye namusanze ayoza ngatto ze nange nenjoza n'ezange. Still in the same dream, ngenda okweraba nga nina ruumu gye nnyingiddemu nensangayo jjajja wange yafa nga naye bamukoledde omudaala ng'ogw'omu katale, naye nga mu nnyumba nga guliko ebintu ebirala okusinga bingi, naye nga birabika bulungi nnyo, naye nga naye anti Oluganda bannange. Anyway, naye ngenda okulaba nga ku byayina mulimu fridge yange
ey'ewaka nyamba kitegeeza ki brother? Amina. Luganda is so tough. Eno ekisaffe yalose ekirooto mukiwulidde bulungi nnyo nga ne muwala we abagwa mu kintu ekiringa ekinnya kiri enkuluzi kiringa ekibaatibaati akakuba n'akabandula. Najja nasanga muganda we ng'ayuza engato n'amunnyonnyola engeri gy'abuuse mu kaabo akakubiyemu. Muganda we n'awakana tagenda okulaba. Okay, naye n'ayuza engatto ze. Agenda okulaba nga muloomu gye yalimu n'asangayo jjajja we yafa ng'alina n'omudaala ssebo. Anyway, mukwano wange Mukama akulaga weetaaga okuba nga iyo yabadde ekkomera lyammwe yabadde bakutegedde. Lyekkomera yabadde bakutegedde ogwemu ne muwala wo busibe. Ani yabadde abireese? Ono omufu gwe walabye eno mu maaso eno mu kirooto kye kimu. Kati walabye ng'oyuza muganda bayuza engatto ze nga nawe oyuzizza omukwano gwe beera ng'osabira amagenda go n'aga muganda wo amagenda, engatto za magenda. Kwenenya kwetukuza na kusabira amagenda go. Ono mufu mwokye. Guno omudaala gwe walabye ng'alina ebyonna biba byanfuna. Mufuta bana mudaala. Manya nti ezo bizinesi z'abaakutte bakuliko ebintu bingi ku mudaala. Ofa alina by'atunda. Kati ate abagenza okulaba nga ku by'alina, mugambye ku by'alina wakuliko ne fridge yo ey'ewaka. Kakati tulina okutegeera fridge yo, fridge ekiikirira ki? Fridge ekiikirira even your future kyogere ntya ebyokukozesa byo eby'omu maaso, kubanga fridge etereka bintu. Mabalota fridge ndowooza mutegedde amakulu gaayo. Okay, fridge yakutereka bintu bireme kwonooneka, kitegeeza nti akutta omukisa gwe ogwaliiro n'akwatiramu n'ogwenkya. Kwegamba amagenda tewali. Amagenda gy'olaga yonna ebintu byonna omufu yabikutte dda. Eno fridge gy'olaba gy'alina. Kati ky'olina okukola olina okuba ng'okuba omufu ono omuggyeko buli kimu ekikyo kyonna. Omuggyeko fridge yo byonna byakutte abite, tomusaasira. Otherwise ojja kulaba maaso nga tolina bikozesebwa ng'oyingidde mu ddungu mu kyeya ng'ate wandibadde weeterekera. Fridge yandibadde ekuterekera ebintu byonna ebitoonooneka noba ng'osobola obikozesa mu buli season yonna. Mukama yeebazibwe. Eba naye tuli mukaafe wakugula ttaka lya Chosen. Wansi mu komenti waliwo enamba z'amasimu so zikozesa kuba ng'oteekako obweyamu bwo. Mulimu linki mu kala ya bbulu so gikonako no joininga group ya pledges. Tuba nga mikwano twongera okuba nga twekolamu omulimu nga bana Chosen kubanga tugula ettaka lino tugenda kuzimbako obuweereza nga Mukama bwe yatugamba. Ekifo kino Mukama agenda kikozesa okuba nga asumulula abantu, ate nzikiriza nti nawe ojja kuba nga ojja ku Chosen. Mukama yeebazibwe and nzikiriza nti we shall be proud kulanga tukoze omulimu gwa Katonda tekinyuma. Kale Mukama abansanyusiza bakole bulungi nga mujja okulaba nga tukwatiramu ku mulimu ogwo. Chosen bane beekuwa omukisa. Duka misindo gye jangu olwana. Abamu alinga masabo nga babagamba ente mujja mudduka nonoonye ente gyo. Alestani ajo nonoonye ente noleeta embuzi. Mukama yeebazibwe. Noleeta enkoko ne weewola ng'onoonya kubeerwa. Ne kati kubya Mukama osooka kugayaala. Ebya sitaani wagenda ng'odduka. Anyway, nebya Mukama mujje nga mudduka. Kwa Mukama tukoze bulungi, tatukoze bulungi wano ku Chosen. Nomise Gladini Nakachwa. Okay. Okay. Praise God, brother. I pray that today you will respond to me. Yes, here I am to respond to you. I always dream my ex chasing me and I keep hiding from him. I have dreamed this so many times, but I usually wake up, cancel, and denounce all covenants. Mukoye. Okay, kakati sister wange, ono gwokoye era ddala koyera ddala mu nsi ey'omwoyo. Nga bwe nabagambye nti ebirooto bino ebimu ebya X tebijja lwakuba nti ndagaano za X oluusi zikyalemeddewo. Sometimes oyinza n'okuwangula naye lw'onafuye mu nsi ey'omwoyo Mukama n'akozesa ekirooto ekyo okukulaga nti nno onafuye mu nsi ey'omwoyo. Kati ojja kubuuza abamu nti lwaki X annemeddeko naye nga mu butuufu bwoddayo n'otracinga nga mu butuufu obeera onafuwanafuwa buli kaseera. Leero oyokya, enkya n'onnyogoka, luli n'oyokya, luli n'onnyogoka.
ng'obulamu bwe butyo, naye nga buli wonyukuka kirooto ky'oloota, buli wonyukuka kirooto ky'oloota, Mukama Katonda bakulaga you backslide, ng'olimu kuddayo mabega. Okay, so njagala ogambe nti oli mulokola ayokya buli lunaku. Yesu gwagamba omulokola ali on fire, ogambe nti buli kaseera otabirooto bya X. So sita wange, obanga oli mulokola ali ku muliro naye ng'olutabirooto bya X, buuza Mukama lwaki endagaano eremeddewo. Mukama ajja kulaga stone cold omusamba guno kwe gwekwata, emyoyo gino emibi kwe gyekwata, ku ndagaano kwe gyekwata, ku buli stone cold eruddawo, tino obe ng'owangula once for all. But you have to keep yourself on fire for Jesus, otherwise abamuloota ebirooto bino lwakubanga munafuye mu nsi ey'omwoyo. Ibanga bibazzangayo buli kaseera emyoyo nga gibasika gibazza emabega. Okay, kale bambi naye ng'ogenda kuwangula, ojja kuwangula mu linnya lya Yesu, toberekera. Praise God, brother. Dreaming of ironing clothes, what does it mean? Also dreamt that I failed to find boda to take me. Okay, birooto bibiri byonna biri brief. Agambye okulota ng'ogolola engoye kitegeeza ki? Ekyokubiri n'agamba nti yaloota ng'alaba alinda boda egy'emutwale naye n'atafuna. Katandikire wansi. Okulota ng'olinda ekiddoka kyonna n'otakifuna, mukwano gwe kubeera ku moyo gwa kukeereya. Ekimyoyo giba kukeereya. Okay, emyoyo gikeereya gikola gitya? Bwe ofumbirwa myaka 25 ofumbirwa kwa 5, ofumbirwa kwa 4, nate nga ali meant kufumbirwa kwa 25, giba gikeereya bukeereya. Obanga wafuna mulimu mu mwezi guno oba mu wiiki eno, kyanga ofunye mwaka gujja, kati wakati wokeerewa wabeera frustration, wabeera bingi bikutawanya kubanga kyobadde olina okukola si kyoli mu kukola. So gino emyoyo gya kukeereya mukwano gwange, andi okukeereya kugira consequences nyingi, kugira ku frustration, kugira ku stress, kugira ku bingi. Kati guno omwoyo gw'okukeereya gukube, boda ejje olinnyo otambule ogende. Okay, bw'omala okuba omwoyo gw'okukeereya okola omwoyo wayanguyiriza obulamu. Quickening spirit nga Pastor Tombo amuyita, akwanguyiriza obulamu akwiseewo. Then regarding kino ekiwaggulu kyewaloose, kwota ng'ogolola engoye, Bayibuli egera mu kitabo kya Efeso Essula 2 nti ekkanisa Yesu yagenda okutwala etaliko bbala yadde lufunyiro. Kati okulota ng'ogolola engoye oba ojjamu nfunyiro mu ngoye zo. Okay, kisinziira ngoye z'ogulaza, oba ogulaza Brother Stephen oba ojjamu nfunyiro mu ngoye za Brother Stephen, Mukama bakulaga nti waliwo ebitateredde bulungi bitakubanga bigololwa. Kati ne munnaye engoye zo oyinza okuba ku kyambalo kyo waliwo ebiteredde bulungi nga bitakubanga ojjamu amavuunya. Tewali alina bbala yadde lufunyiro gemavuunya mu kyambalo kyo, agenda kuyingira bakabaka ba Katonda, ekyambalo kyo nga kyefunyefunyiza, kirina kyambalo kyakuba nga kikolole nga kirabika bulungi, bwotyo bugenda okuyingira ku mbaga ey'obugole Yesu ng'azze. So Mukama alina byagala otereeze, obanga olaba ekintu kyakiteredde osobola okumubuuza, Mukama waawe kiteredde, obanga mutuufu olina bulabi bitateredde mu bulamu bwo okusinza nga bweyigiriziddwa, beera honest, be honest with yourself, okole changes. Bwe kiba kikyalemeddwa then Mukama omubuuze nti wa weesite, kuba nze ndaba ntereezezza ng'ekigambo kyo bwe kiri wa weesitateredde, Mukama ajja kubanga akulaga. Natukonda Fausta, bino ngenda biyita mu mangu nnyo. Okay, praise God, Brother Stephen, dreaming about eating mukene, small fish, because I wake up while I want to vomit. Kyona okutegeera sister wange Fausta, this was evil food. Wali mmere gye walya weta kuba ng'osumululwa. Wali mmere gye walya weta kuba ng'osumululwa. Kusesema kuba kusumululwa. Kakati mukwano gwange kisabire, pray against it, okay? N'omisaani omulala Kalinange. Anyway, praise the Lord, chosen generation. Okulota nga onaaba oba bakunaaza omutwe kitegeeza ki? Okulota nga bakunaaza omutwe mukwano gwange kitegeeza nti Mukama Katonda aba ali mu kusangula ebirowoozo ebibi mu bwongo obwo, oba nga weetaaga okuba nga osangula bw'olaba ng'olina ebirowoozo ebikyafu. Ebirowoozo ebisobola okubeera ebirowoozo by'obwenzi, eby'obuseegu, ebirowoozo ebiri negative, ebyokulemererwa, ebyokwejerega, nga gwe weerabanga lugoojamye, toyagala kweraba nga Katonda bw'akulaba. Ebirowoozo byonna bimanyi ebikuteeka wansi, ebiyita layini nga na kwagala kwa Katonda oba Katonda yekyakulabamu, ebirowoozo bitali birungi. So wekebere wonna omwezo areas. Lastly, agambye praise God, Brother Stephen, I dreamt my dad giving 2 eggs and he was
telling me to boil for him. He eats it. Ono yalose nga taata we amuwadde amagi 2 agenda abe nga agafumba taata we agalye. Mukono kino kiba kyakwegendeeza, wegendeeza nga otambula mu mateeka ga Katonda. Okay? Ebiragiro bya Katonda wegendeeza okuba nga weekuuma ebiragiro bya Katonda. Olabika oli muntu ategendeeza, kyandiba kirungi engeri okusana okusiba these 2 eggs 2 days obe ng'osaba Katonda ku omwoyo w'okwegendereza. Tulina banange emiteeyo olwo ebintu byotasobola kwegendereza naye Mukama asobola okuwa omwoyo w'okwegendereza, spirit of self control. Ebimu ku bibala by'omwoyo omutukuvu kwe kwegendereza, kyatuwa self control. Ng'omuntu tuva mu control every time, naye omuntu asobola okukuuma nga tobukako waya, nga you always controlled. Tomala kubukako waya n'otabukatabuka kinuka omutukuvu mpa omwoyo w'obugumiikiriza watabusetabuseda. N'omutukuvu akukuuma so that you don't do it. Okay? So nga bikasa obeera n'emirembe, obeera n'essanyu, no matter what happens. Olw'ensonga olina kyotegedde, otegedde nti waliwo Katonda. N'emikono musikize nkomaawo. Mukama bumukisa bakole bulungi, abasanyuse ate abawe ku birooto ebirungi, ebirooto eby'obuwanguzi, ate awangula entalo zammwe mu linnya erya Yesu. Mbeere bulungi, mwera bansikanira Brother Steven.